zaidi. Tusigaza dakika 10. Azongere mu Uganda. Sawa wakiwamu nga banasi kukwaniza abantu abo bajjanjaba n'okubawa n'okubalabira eri Yesu Kristo ekitangala nafa abakristo teekeddwa okubeera ekitangala era kyokola ku lunaku lw'eggulo nga tuyingira ekereziya abaabaddemu twasookedde mu kizikiza ti awatali Kristo tubeera mu nzikiza kyekibaki mu kuyingira n'amasomo gonna ng'asobose okusomebwa taata yokka ebyo yabadde eyaka kutegeeza Kristo ali mu Kristo ekitangala naye bwe twatuusa nga tugenda okusomesoma ery'okulitiibwa ekitiibwa olwo Kristo ng'asookedde olw'amataala gonna egaana ekibuuzo kiri nti bw'oyaka basobola okukulaba eyo gy'oli ne bagamba oli Mukatoliki. Batuuseeko obubaka obuva embuga. Office ya Kabaka wa Buganda, Office of the King of Buganda, Kampala, Uganda. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazuukira ga Yesu Kristo omwaka 2025. Twebaza Katonda asobosezza okutuuka ku lunaku lwe tujjukira nga okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Olunaku luno lutujjukiza omukwano n'obusaasizibwa Katonda bw'alina eri abantu be. Tubasaba lutujjukize obuweereza n'obuvunaanyizibwa obutuweebwa mu maka. Ebitongole bya gavumenti eby'obukuumi n'okwerinda nga tukola ebyo ebiyamba abantu be tuweereza. Tumanyi nti ensimbi ezikozesebwa mu gavumenti ziva mu misolo gye tuwa. Obuweereza okutuusibwa ku bantu baffe naddala mu malwaliro temumatiza. Tulaba obwetaavu bweyongedde mu byobulamu era amawalire mangi temuli bikozesebwa. Mu bitundu ebisinga ebingi naddala mu byalo
emmotoka ezitambuza abalwadde abayi ntono, ezimu zaafa ate awalala teziriiwo. Waliwo n'amalwaliro getulaba ku TV ng'ebyuma ebikola ku balwadde byagulibwa naye nga bimaze emyaka n'emyaka ebirungibwanga bikole ku balwadde. Kuno kwe kugatta n'amasannyalaze agavaako enkaggera ekiyinza okuviirako abantu okufa. Tulagira ebibuga ebitegekeddwa obulungi era bannansi bye beeyagaliramu, naye empuliziganya wakati wa bannansi n'abakola ku mateeka esaana okuba ennambulukufu ate ng'ekolebwanga mu budde. Okumalawo embeera eno, enteekateeka y'ebibuga esaana okuyisibwa abantu, esaana okumanyisibwa abantu nga bukyali, n'obutalinda bantu kumala kuzimba ate ebizimbe byabwe ebimenyebwa olw'obutagoberera mateeka. N'olwekyo obuweereza bw'abantu baffe bwe balina busaana bukozesebwe bulungi ate mu bwenkanya tusobozese abantu baffe okweyagalira mu nsi yaabwe. Tubaagaliza okuyita mu nnaku ez'amazuukira n'emirembe. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi, owookubiri Kabaka.